Okwebazayo n'okwebaza mwenna abasobola okuziika n'okwerekerako omubiri gwa Becky. Bane mwebale nnyo buli ddala bale mwerekerako. Abamu temwasobola kumwerekera physically ne mwasobola okusindika amabugo ne musaako amabugo ga ku Becky ne muzimba entaana ya Becky. Mwenna abali eyo abasobola okuzimba n'okusaako olubugo ku Becky bane mwebale nnyo buli ddala. Kimanyi muli bangi abanayogera sola nga mwebaza kinoomu naye mbasamukirize okwebaza kwange nti mwebale nnyo okwerekera Becky. Becky yagenze mubiri naye mu mwoyo kiwa Becky tukyamwina, so omubiri gwalidde gukooye likawumule naye omwoyo gukyali naffe. Bane mwebale. Someone was telling me nti bazadde ba Becky bavuddeyo ne baclaimingira Becky another. Nembuuza omuntu eti bazadde ba Becky be baani? Singa mujjukira abasoma Bayibuli, anawa Yesu bamugambira nti maama wo ne baganda bali bweru bakulinze, n'abagamba nti baganda bange ne mwange be baani? Nagamba nabampuliriza ekigambo kyange ne bakiteeka mu nkola nga baganda bange ne maama bange. Bazadde ba Becky, bamaama ba Becky ne baganda be yemmwe abadde baagala Becky nga musobola omuwa omugaati, musobola omusindikira ekikumi n'afuna eddagala ne mumusindikiriza juice. Yemu bamaama ba Becky mwe baganda ba Becky, era mwe Becky babadde atwala nga bamaama be ne baganda be ne bakojja be. Abasigadde kati abali mu kujja right now bakanira omulambo. I think bakanira mulambo kibakanira Becky ng'omuntu. Mpozi n'ekirala bambi kyembasaba abantu abali eyo mwenna abadde following up the story ya Becky, mulekera okubeera on the receiving side. Ekisinza okuwona ensi yaffe is that tuli nnyo on the receiving side. Twagala nnyo okuweebwa, twagala nnyo tuwa, twagala nnyo twagala, but you cannot give. Wenga gwe tusobola kuwa oyagala bakuwe. You can't show love but you want to be loved. Weebuuze nga gwe ani gw'oyagala ani gw'ali oyagadde, ani gw'owa, baani b'owa obuyambi and all that for you to receive. You said ebisinga twekwasa nti I don't have enough to give, I don't have to give, I don't have this, I don't have this. So if you don't have, then noli gweyagala gwe netayina. If you don't have, then they also don't have. Wenga bolowooza nti toyina kimala kugaba, then ne bali boyagala bakuwe nabo tebalina kimala kugaba. But giving love doesn't need money. Let's show love at least to people out there who need it. Give the little that you can to those who deserve it and those who need it. It will be given back to you. Mekwana jange mnimukia abasawo bangamba nina obulwadde bungi obutasobola kuwona, naye nze nzikiriza nja kuwona. Bangamba nina nalwala TB yanyonoona amawugwe gange, nalwala TB yanyonoona amawugwe, nendwala obulwadde bwa siriimu tebujja kuwona mangu, ekifuba tekijja kuwona mangu, omutima ekibumba tebisobola kuwona amangu. Era nze nzikiriza nja kuwona. Katonda yekka yanamponya. Abasawo bonna bagezezaako biganye, naye oyo omusawo oyo ali waggulu yajja okumponya. Era nze nzikiriza ajja kumponya, ambeera nga nkiriza nga nyimba nga mutendereza, ajja kunsuubula mpone mbeere ng'abaana balala. Ngende kusomero nsome, nsote eggaali ngende kusomero, ne kyaki ngendeyo, n'okuyimba nyimbe, nkwebaze obujulizi. Omwera obujulizi. Nkuweera obujulizi. Gina Becky gyetutegese gina kubeera crossfits ebigoloobi, ebigoloobi crossfits nga 27 omwezi guno. Dina gyetutegese tuplaninga Becky mutwala mu Aga Khan Hospital e Nairobi, Kenya, nga tusuubira nti waliyo ba expert ku respiratory system. Becky alina ekizibu ky'amawuggwe, yafuna TB yamuaffecting amawuggwe. Despite the fact that she's HIV positive, era twamufuna nga ali ku grade 4 HIV stage. Stage ebesemba ebeera mbi, era bwetegereza Becky bwakulaga enjala ze, abasinga balabira ku njala ze
ne bagamba nti enjala za Becky their club fingers za clubbinga bw'oziraba ng'ekyo ziba zeefunyiza mu muntu obulwadde buba bumusensedde nnyo mu mubiri. Bambi she knows her status era ebintu ebisinga bikunnyonnyola kubanga abadde nga abiri abasawo babimugaba mu ddwaliro era afuna counseling okuva mu AIDS clinic bamugamba all that. So she knows her status era amanyi buli kimu. That's why bwema nkyogera sikirumamu amanyi she knows what she's fighting era amanyi amawugwe ekizibu kye gayina era amanyi olutalo lwe tuliko lwakulwana kulaba nti amawugwe gatereera. Aga Khan Hospital e Nairobi tusuubira nti bagenda mu tetwagalayo okusinga bintu bibiri. Waliyo tiimu ennungi balina ba expatriates okusinga bava India ne Turkey. Ate balina tiimu gye bakolagana nayo nti bacoordinatinga. So with that team bajja kusobola okuanalyzinga mu ga Becky balabe eddagala ki bayinza okuba nga bamusaako ekisooka okuba nga avako oxygen. Because right now she's oxygen dependent. Abeerako oxygen 24/7. Maze omusi myaka ebiri ng'aliko oxygen. Tubadde mu malwaliro ag'enjawulo tubadde Mulago n'okutuka okuva e Mulago okubeera ewaka abasawo tulina bumatiza ntugenda banizi mashini zino tulina oxygen machine eno gye mulengera ey'amasannyalaze then tulina ne sirinda ennene mu nnyumba ey'oxygen etali y'amasannyalaze amasannyalaze gaba gagenze which also costs at home. Naye twagamba nti olwa Becky okuba nti akooye eddwaliro let's be home ng'eddwaliro alikooye kati Muwa hospital reason ya dinner enzirayo ku dinner tupulaninga okuteekera Becky dinner ku Royal Suites. So sente ze tunaafuna zonna Becky tutandikira omutwala Muwa hospital e Nairobi. Kibasegeza yo dinner ya fundraising. It's a fundraising dinner. It's a fundraising dinner ku Royal Suites. Tugenda kuba tubawa egenda bera wana wa era lunaku ki ku Royal Suites ebugolobi. That is 27th ngeba lwa mukaaga guno omwezi this month on 27th gw'omukaaga tugenda okubeerayo. So tubeereyo bambi tulabe nti Becky asobola okufuna some money. Naawe kennyini nga tosobodde gamba nti nno ogenda bugolobi ku fundraising nga wandyagadde okubaako nekyokukolera Becky ogenda kuyita ku namba z'essimu zino. Ogenda kuyita ku 0704 8 6 3 ngawo omulaba wano Becky wabeera asumbuyizibwa amawuggwe. Mfunire ka inhela. Enamba z'essimu gwazagala nazitadde already waggulu awo naye nga gwoba oli ku mukutu kuno wandyagadde okubaako kyokolera Becky. Abagala MTN eri 07 88 24 29 11. Abeera asumbuyizibwa ate mwana ekyo ekifuba kibeera kimusumbuwa. Abandyagadde okuyobaako obuyambi bw'owa ku Becky bamikwano ogenda kuyita ku namba y'essimu 0704 8 6 3. Becky yeetaagira ddala obuyambi bwaffe era right now abeera mu mbeera eyo gy'alimu. Becky yeetaaga okutwala mu ddwaliro eri bayita Agudde Mu e Kenya okukyusibwa omusaayi kubanga omusaayi gwe guli so much affected nnyo in that tasobola kubanga ava mu ddwaliro tasobola kulekebwa yadde eddakiika n'emu tasobola kubanga ava ku oxygen. Omusaayi gwe gwetaaga kukyusa ne wabeerawo ne medication endala ze bamuwa. Omuntu we bamukyusa omusaayi mu wiiki emu bweti aba ateredde ng'abuuka nga mulamuteke kubanga bakuteeka anene oluseke luno nga lufulumya luno nga luyingiza omusaayi kati omusaayi ne bagulongoosa gwonna ne gutereera. Tekiyinza tubbakana akabanga kasigaddeyo akatono tugenda kikuba nangamba dadi bwoti bwogambye nti kale famire ye entuufu nkimanyi egenda kusituka kusinda ku bigambo Mama Becky bye yasembyeyo okwogera egenda kusituka ng'ejja ng'egamba yagala mwana waabwe naye kyembasaba
bwe mba mujja nti mwagala Becky, simanyi bbanga lyemumaze nga Becky tali mikono gyammwe, naye kye mbasaba kiri nti temuteekawo nsasage, temuteekawo mbeera, mujje mirembe era mbadde njala tuba meeting if possible. Naye mu kuba meeting nga tugenda kukkiriziganya nti Becky agenda kusigala waali, tagenda kukwatibwa, tagenda kutaganyizibwa. Mbadde nkulisayo abantu bambi mwenna abasobola okwerekerako Becky mu ngeri yonna gye mwasobola omwerekera, abasobola okujja physically ne mwerekera, abasobola omwerekera mu ssaala, abasobola omwerekera nga mulina obuyambi banga mumusaako kye bayita olubugo. Abamu temwatuuka physically, mwali wala ne mwateeka olubugo ku Becky. Baateeka olubugo ku Becky ne baweereza obuyambi. Ebyali byetaagisa byali bingi, waliyo olunaku olwo ssente zaali zeetaagisa. Tuna akaseera akasembayo nga tukyagezaako okukwata eno n'eri okulaba ngeri tumaliriza emikolo egyo. Ne bamwe mwebale nnyo mwenna abamwerekera. Becky yawumula, twamwerekera era ndowooza nga bwe nabagamba ku olwo nti yali dina ye gye yatugambanga, n'atugamba ne mujje mu bungi, mujje ku dina yange, mujje ku dina yange. Mwajja ku dina ye esemba, yali dina ye esemba, ekijjolo kye kisemba kye yatusuubizza. Era ndowooza bw'abanga yali omwoyo gwe nga bwe guli awo, bambi Becky yasiima. Mwebale nnyo mwenna, mwebale era mukuliko eyo. Njukira bwe twava mu ddwaliro watuwerekera, naye gye nnakutwala oba gye twagenda wali wa maama anzaala Nkumba, gye mbadde nsula emyezi egyo nga nsula wansi awo nakulaga ne Becky. Becky etayagala kunta nga sinza muvaako n'eddakiika n'emu n'afinga comfortable, naye nga ngewange kumpi ninnyawo ka bodaboda naye nga nsobola nga siina bwe nsobola kugamba nga Becky twatuuka okuba nti nalina okumuleeta wano, naye ekyamuntwalise wa mukadde nti wa mukadde yalingawo nga ne space we eryemala nga nsobola okuba nti mukwasiganyiza ewange twabeerawo nnyo omuntu, badamu abagenze ku mulimu n'abato abagenze kusoma, tusobola tewalina omuntu, so nga kinyanguira ali okuba nti nsobola okulabirira Becky na buli kimu. So yensonga lwaki nali ne Becky ewaka ewa mukadde awo we tubadde nga era ne abamu gye bajjanga, abasinga ndowooza tebamanyiwo wano wange bwe tebamanyiwo, tebajjanga bwe tebamanyiwo, naye nga kama mwebazo lwekyo bangi bagezezaako okuncontactinga bambi balina abalala yangambira nga nange abana baliyo nabaleka wa famire yange naye mpulira njagala mbajje mbakuleetere, nja kubeera mugumu nga bali naawe. Simanyi naye ndowooza sometimes tulina callings ez'enjawulo. Waliwo omusajja omujjuze yaŋŋamba bwe namugamba nti yambuuza twetwogera n'omwami omwawo ku by'omulimu, nakati waleka omulimu omaze emyezi gigyo tokola myezi 5, omulimu gwe gwagenda, kati ogenda kukola otya? Kati omu yatuli okumpi namuŋŋamba nti ani yakugambye nti Alan omulimu gwe gwagenda? Alan omulimu gwe yali akola si gwali omulimu gwe, guno ogwa Becky gwe gwali omulimu gwe, era abadde akola omulimu gw'alina okukola. Seera ebisinga tulina emingi tukola naye nga tesika okuyitibwa kwaffe. Naye bw'okola ekintu kyonna nga kikuwa essanyu nga kikuwa emirembe, mulinze ngamba kwe kubeera okuyitibwako ky'oba olina okukola. Si ffenna ne ffenna abali eno tulina kubeera nga mulinga nze nti mulabirira omulina emitima egirumirirwa n'egiba nti muyamba, nedda. Naye kyonna ky'okola eyo kyonna ky'okola naye ng'owulira muli okikola n'omutima gumu era nga kikweyagaza, gwe mulimu gw'olina okukola. Kubanga singa ffenna munaabanga tunaakola kimu then bani abanaakola ate ebirala bani abana. So calling yange kye nazuula era kyengezaako okuzuula kirabika egwawo, era kyobulaba badde ngamba omuntu omu leero nti ngezaako okulaba nti tulina kye tutandikawo omukujjukira kwa Becky. Ntandikawo foundation ey'abaana bamulekwa n'abaana enfunzi n'abaana bazadde n'obwadde bwa mukenenya, abaana basuulibwawo. Tuteekewo home ng'ekitunga ekyo nti abaana basobola bafuna mu maka. Bwethe ekimpa essanyu nze nkozako ndulatinga embeera ya Becky n'ebiseera byange emabega gy'empise, n'ekikolawo abaana benzize nga nsanga nga bannuma nnyo. Olumala lugenda sanga yagongobola baloba osanga nga yina ayiika endusu, omwana yali mu lugonje wansi eyo. Naye nali muto ebiseera ebyo nali nkyasoma, naye nga nfuukira nti buli lunaku mpitawo omwana ne musiimulako amalusu ne maama we ne bazadde be nga beewuunya. Yali ne maama we ne jjajjaawe naye nga beewuunya lwaki oyita, naye nga muli mpulira buli lunaku ddala mpita musanga oleko oli omwana amalusu, endusu zamuyiikanga era nga bwandaba nga nzija yenna nga asanyuka n'asanyuka. Maama we nga yagamba noga waayi mutabani we tomulabyeko, wuuli genda omulabeko. So I realized nti I think ye calling area gye nnina okubeeramu kwe kuyitibwa kwange. I think nga ndi awo, so kino kisikikola mbula kuba nti nkyepaatiikako, sikikoze ku lwa Becky nti lwakuba Becky
naye nga bwe nabagamba juzi nti there's an attachment ebaddewo ku Becky ey'enjawulo. Becky obadde omujjanga n'omulaba nga naawe okubira mu ne Becky ne lwaki obadde olina that feeling gy'owulira eri omwana oyo ng'oli yagala okumubuuzangako